Anyike kayimba ka Hassan Nduga ngagamba ndi Kampala agani kandeke bweru kale sina kyakola ne tunakola kale Kampala aganyike kayimba kaguleo program yaffe dala ekitufu kyeki buli kubira tochi mu mpapula za mawulire n'ebintu ebirala byonna ebiguddewo mu ggwanga era ng'olwaleero tujja kuba tochi mu bintu nga bibiri. Waliwo olugero oluganda olugamba nti okalyadda kaddadda ejjobyo olirira mu binyeebwa olisanga mu mutwe. Kaakati awo tujja kubawo tochi tulaba olugero olwo lutuyigiriza ki? Tuyina abagenyi olwaleero nga abagenyi abo bavudde Luweero w'obulenzi omukyala Zaamu Mwogezi n'omwami Kulaba Ibrahim nga bava mu Dazam Film Production. Abo tugenda kubeera nabo anti omanyi wembeera n'aba firimu olwomanya tugenda kuba tochi tulabe firimu industry ezimba etya era ezitoya etya kati era firimu industry etuusewa ddala ekituufu kyeki firimu industry erina kyeyongera ku kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Awo tujja kuba tochi naye nga tunabagenda eyo yonna ndi omwana wa Mirina Mulago Kanyike Henry Mayanja bawa abakyala abeddira engo era mwanyina w'abalungi ennyo abeddira emmamba old boy Mzee ABS TV kumuza ebirowoozo. Olwanaku olwaleero lwakutaano nga bulijjo wano Christian Revival Christian Church ekawala tuyina miracle bagita Friday miracle moment. Kale n'olwekyo gwakyali ejangu ofune ekyamagere kyo olwaleero okusoba gyekuli ate nkutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 5 omusumba Augustine Yega agenda kugaba emiti. Omukama Katonda yamulabikidde n'amugamba agabe emiti ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna ate nga mukaaga enkeera omusumba Yega agenda kugaba empeta. Ennaku ezo bbiri zeetegereze nnyo olusooka olwokutaano lwa miti olw'omukaaga lwa mpeta. Ekyamagero ekirala ekisoose okuvaawo n'agamba nti omuntu yenna anajja n'ekidduka kasagga ojja n'emmotoka n'ogipaakinga wali genda bakuwe kaadi onamala okufuna saviisi oluggwa twala kaadi yo ofune emitwalo 3 gy'amafuta. Amafuta agakulese n'agakuzaayo agakuwadde bw'obanga ozze n'emmotoka. Bw'ojja n'emmotoka twage olutuuka genda ofune kaadi saviisi oluggwa twala kaadi bakuwe sente emitwalo 3 ez'amafuta. Kaakati ate gwe owa booda bw'obanga ojja ozze na booda pikipiki ng'ozze ne pikipiki era naawe kola kyekimu olutuuka simba wali pikipiki yo genda ofune kaadi we bazigabira omala okufuna kaadi genda saviisi oluggwa nga naawe otwala kaadi wali ng'ofuna omutwalo gwo gumu ng'ofuna amafuta ga mutwalo gumu. Kale omugabi ng'oyo omusangawa n'olw'ensonga ejjukira nnaku zijja kubala ng'ennaku z'omwezi 5 ojja kuba lwakutaano naye nga mukaaga lwa mukaaga. Ezo ennaku zo ziwandiike okugamba oleme kuzeerabira kati naye ng'olwaleero okusaba gyekuli kugenda mu maaso. Ate gwe ng'oyagala okumulaba omusumba obwomu kansonga ebaawo lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga jangu omusumba oyogere naye ng'oli bwogu omubulira ebyetaago byo naye akusabire owone ebizibu ebikudaaganya. Ekirala mbajjukiza nti bannaffe mubadde mutunoonya naye twakomyewo ku free to air kwetuli nnyo ne ku Go Time ne ku Go TV. Go TV kwetuli ne ku free to air kati kwetuli mubadde mugamba nange free to air kwetuli kati researchinga engolaba. Akati ate programu eno gyolaba kati nga gwogiraba kwata ekisimu yo gikube ekifaananyi bw'olumala okuba ekifaananyi kiweereze ku WhatsApp namba yaffe kiweereze ku simu ku WhatsApp namba yaffe ono gwanaasinga okuba ebifaananyi ebingi ojja kwewangulira omutwalo gumu. Anaakwata ekifo ekyokubiri ajja kutwala 15,000 so nga owokusatu emitwalo 25.
kulaba just kulaba Bulabi TV ng'ofuna sente zo nga gwotambula ng'ogenda. Ate kakazannyo kaffe kako kagenda maaso. Blood Sisters abakalaba ndowooza mulaba katuuse embeera etuuse ku yinnaayo. Kaakati akakazannyo kako kakuba ekifaananyi kiweereze ku WhatsApp number. Kaakati bw'omala okuweereza bajja kubuzaayo kabuzo butono nnyo. Gwe omuwanguzi akazannyo oluggwa bwe katiwe kapa. Omuwanguzi ojja kwetufulira boda. Akutte ekyokubiri akakadde kamu n'ekitundu ow'okusatu $5,000. Gweraba Bulabi TV ABS TV obagaggawale yazze bagaggawaza. Kaakati waliwo kampani Yugasept. Kampani Yugasept be bakola biodigest septic tanka. Tanka ezo tezinuunibwamu. Vakuzino tanka zibachi ate kajjudde ne banuuna. Tezinuunibwamu. Tanka ezo tezinuunibwamu. Ebisingako awo ojja bifuna ku 070 benamba ezo 070193632 oba 077121278 nga gwe wakola ki okumanya ebisingawo. Nga sinaba kuwummulamu nja kusooka nkutumireko ku bannayuganda bonna gye muli abeeruweero Kasana Wobulenzi Mbale Mbalala Masaka bannayuganda mwenna abalaba ABS TV mbatumiddeko nnyo ddala. Nentumira mutabani wange Wilberforce Sekamate manyi oli awo oteekesa ekivulu kyo ekiduula kya Easter oba ekijulo kya Easter kijja kubeera katale ka mmese semotoka peeka ku Easter. Kutumiddeko nnyo. Kaakale pozi nannono Florence ekyebandaawo ndabira nnyo makanika w'omutima gwo mwesigwa. Mundabire nnyo Sengendo mwesigwa mundabire nnyo mugambe nti yebale kanika mutima gwo guleme kulwala mu ngeri efaanako ngeeyo. Mesebo makanika webali kukanika nkokanika nnyo sebo. Mulongo nawe kutumiddeko zawedde Silvia mu Lusanja munange simanyi naye kajjamba ako nkakuweereza. Kakati twagambye waliwo olugero olugamba nti okalya ddakadda ejjobyo oliira mu mbinyeebo oba mu biriyo bonna oba oliriddidde naye ekiseera kituuka ne liddira mu mutwe olisanga mu mutwe ng'omutwe gwonna gutukudde nga lyebwandiiranga eri mu nnimiro kati onsanze twegandemusingana. Kale bwe tuba tukolanga ebintu mu nsi muno tumanye nti tukola ekintu kino naye bwe naayita eno nenkisanga kinaabeera kitya. Kola ekintu nga bw'onooyita oludda ne mujja musisinkana n'ekyo ky'okoze tekijja kuba mu buzibu. Naye bw'omunaasinkana ng'ekintu ekyo ky'okoze kirimu obuzibu munnange simanyi gy'olidda. Olyagala oddukodde mabega nga tokyasobola kuddayo okitomere kigende kikuba ennume y'ekigwo kumpi kusaanirawo ddala. Kale bwe tuba tukolanga ebintu twegendereze. Lwaki mu biseera bya Obote wano myaka gy'enkaaga bino mbyogera nabirabako biseera by'enkaaga Obote yakwata Idi Amin n'amusindika mu lubiri Mengo nezivuga okukkakana ng'omwagalwa abangi Sir Edward Muteesa awaŋŋangusiddwa n'agenda mu buwaŋŋanguse Bungereza gye yafiira oba gye yakisiza omukono. Naye bw'ogenda okulaba ebintu ebyo bitambula mwana watonga byewuunyisa nga na Obote niye yafiira mu buwaŋŋanguse. Kyokka olw'okuba waliwo enjawulo y'emikululo gino nti omukululo gwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa olw'okuba bwe gwatambula ogenda okutuuka bwe gwetoola bwe guti tegwasanga kizibu nnyo. Era enjole ya Sir Edward Muteesa yazzibwa ku butaka n'aziikibwa mu kitiibwa mu bitiibwa. Kyokka omukululo gwa Obote bwe gwagenda okwesanga nga waliwo ekikyamu ekyamaanyi ennyo ne Luweero baagana omuyisaayo bagenda nga bakukuse kale n'aziikwa mu nziiko efaanaganako ng'eyo.
ndowooza mulaba kyentegeeza. Mu biseera ebyo, mu biseera bya Obote nga amaze okuwaŋŋangusa Sir Edward Muteesa, waaliwo aba UPC kimina kyali kyamaanyi nnyo, nga mubeero wa UPC oba wamaanyi nnyo. Mwe wali omusajja Sserubbo abali emulagaawo, mulago mumanyi bulungi nnyo Sserubbo, biseera mirembe gy'enkaaga. Sserubbo yayinanga embwaye, naye olwokuba yali mwamanyi kyeyamani wa UPC n'agyuma erinnya, embwa n'ajja agituuma erinnya ng'agiyita Sir Edward Muteesa, era ng'agenda nayo mu bbaala ng'agamba Sir Edward Muteesa tuulaawo. Ensi neetunira omusajja. Naye Idi Amin bwe yawamba Obote mu 7 Sserubbo bamukwalira nateete bekino bafumita Sserubbo olutiri, omanyi okumutunga ku muti, obagwisa emabega ne gujja kutujeeno bweti ne bagusimba bati ye Sserubbo. Olabe okola ekintu kirina engeri gye kikusangamu. Kaakati ne tugenda mu biseera bya Idi Amin ng'amaze okuwamba Obote. Ye Idi Amin yayina State Research Bureau. Omwonzinyukiramu omusajja bamuyitanga Kayanja n'omuvubuka bamuyitanga Kasiriivu. Abalagaawo njukira bye mulago bye nalindabako kuba ngambye nti ndabirabako bino bye njogera. Kasiriivu mu State Research Bureau bannanga abantu nga be balonkoma uyo nga bw'oba wamwagalidde mukazi oba yakutunulidde mu by'obudde bwakedde n'akutunulira bubi n'abanga takwagadde nga bajja kutwalira mu bootu. Naye abakombozi bwe bawamba Idi Amin bonno banoonyanga bakufengulanga bigere bale ba stocks n'emuno omugundi mwe bakwatire emundu. Naye basajja gundi oyo gundi Kayanja ne Kasiriivu bayagalanga okujja ebintu ebyo babyejjeko ku mubiri nga tebikyasawo ne bajjala byekute nga bibalemeddeko paka era bakwatibwa batibwa mu nzitambi nnyo. Biseera byogera ebintu ebyo nabirabako ebiseera bya Idi Amin. Kati ate Obote tu n'akomawo oyo najja abeera n'ekibinja ekyaba youth nefuuka youth. Aba youth bayigganya abantu ne battibwa. Mubonja kunjongeramu muli omusajja yalina bamuyitanga Omara yalinga mulagawo kwansinga ku police ate kyali police post Kapaapali bagiyita police station. Ne omwami omulala bamuyitanga Muyanja yali muvubuka, ye abeeranga ngulu eno nga ku ddembe bba ku kisaawa awo. Naye ekiseera kyatuuka bannange bakuba Omara emigo bayokya Muyanja ekipiira neŋŋamba nti bannange ensinga ekyuka, abantu balinga baali bazimba n'ensi negenda ngebakyukira mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Tetukomyewo ne ku mulembe gwaffe guno gwennyini gwe tuliko mulimu abanene era omulala gwejja okunokolayo ye Sebirumbi abeeruweero. Sebirumbi mwamumanya nnyo, ate naffe netumanya nnyo wano mu Kampala kuba yalina nakivubaawo nga yapatana okutunda soda. Mupiira nga bwe gubaayo Sebirumbi yalinga musajja nga ayambala essaati y'emmyufu ne kooti enzirugavu n'akaada. Sebirumbi ebyaffe sijja genda kiwala nnyo ku Sebirumbi nesimanyi abatamulabako, simanyi oba producer wange, simanyi oba kinaasoboka abantu nembalaga ku Sebirumbi bwe yafaananga, simanyi naye kangerengeta nyendabe nti nkola ki producer simanyi omunfunidde Sebirumbi omunfunidde omulobi wange amulabeko simanyi. Kale kanjira ngenda maaso bwenaba tumufunye tunakola ki. Kaakati oyo Sebirumbi n'abeerawo. Tumujjukire waliwo omunene oyo nno omunene abantu abali ebusegaawo mukambajjukizeemu motoka yali etwala baana bamasomero baali bambadde nga basibye omuntu omumyufu ali bagenda kuyimba nga yiniga engeri yabwe gye bayimba basibye omuntu omumyufu baana bamasomero n'abasomesa mwe bali ne bbaasi motoka mwe baali batambulira kuliko ebiwandiiko nga ddala baana bamasomero. Naye waliwo ekibinja kya Border 2010 ne babayimiriza tebabakubaabo kibooko bannaye nga bakuba baana bamasomero. Bannanga abali emakindye mujjukira bulungi ekyali ku kooti emakindye
nga batwala omukulu Kayihura mu kooti bonda twende bagamba nedda yayina omukulembeze yali musajja wamanyi agamba nti nebo bawa poliisi kuba nebo wa poliisi kuba nali twayimiranga wano wetuli wano wedi nengati bannange oyo yaani nga munene nnyo ne mwana wattu kati omukulu oyo atambulira ku mpingu alajana bannaye naye nange olaba ensi bwekyuka omukulu Abdallah Kitata yatuuka n'okwegaana ekibiina kyekulembera naga nti abannange yoyo omukulu ndowooza mu kifaananyi mumulaba bulungi nnyo oyo yali w'amaanyi nnyo yali w'amaanyi nnyo oyo ng'agamba ne poliisi njuba nze temunzanyisa naye kati Abdallah Kitata atambulira ku mpingu oyo mukulu oyo gwe mulaba ali ku mpingu naye nga mujjukire sijja genda wala nnyo mumumanyi kibooko engeri gyezayindamu bannange magamba nti okalya dda kaddadda okalya dda kaddadda ejjo byo olirire muki liddira mu mutwe kaakati omukulu oyo mwogeddeko bane sijja bangi nnyo mubamanyi naye ono kitalo nnyo mutawaana gwagudde kizira nnyo nsaasira ab'Ebuganda ab'emikwano n'abako bannange famire y'omugenzi Juma Semakula yatuvudde maaso yoyo Juma Semakula kati nga bamulaba bwe mutyo Juma Semakula oyo yabadde omuduumizi wa Kibooko Squad oyo yabadde okutabula abantu Kibooko n'ensi n'emusima ne bajaganya omukulu oyo ng'abadde ayamba ku poliisi ye bw'abadde agamba nti omukulu oyo abadde wa muwendo nnyo mu kuyamba ku poliisi ne bambi yafudde yagudde mu mwala kitalojo bannange yagudde mu mwala omulamba gwe gwasangiddwa nga guli awo ku mwala Nakivubo bambi n'afa naye emikwano gye omukulu oyo akamukyosoka enjoge nti omukulu oyo yakola kinene nnyo mu kuyamba poliisi mu kusabula abantu busimanya akakanya obujagalalo ng'abakakanya abantu mubujjukira bulungi mu biseera bya Besigye ne Lukwago bakubwa Kibooko n'abagapa ne bagamba nange poliisi abakubwa Kibooko tetubamanyi naye ng'ate babalako nga bava emanju emabega wa CPS ne Kibooko zaabwe ne bajja ne bakubeera bwe bamala okuba ne baddayo mukulu oyo ne yeewaana nnyo naye bambi bwe yafudde mikwano gye gyakukkulumidde poliisi nga gigamba nti kagamba ono abadde embega bwe babadde bakola yasabye amanya ge gasirikirwe yaganye n'amanya ge okugoogera yagambye nti ebbanga lyonna bakafaya ye Juma Semakula lyakoledde ng'ayamba poliisi ne gavumenti amaze budde era bambi akoleredde bwereere omusajja alajanye n'obulwadde nga tewali amuwuliriza wadde okumuyita agenda ayambibwe kali naffe twetunuddemu bwe tuyimiridde kubanga mu mbeera y'ebizibu tukozesebwa naye mu bulwadde tebatufaako mukwano gwa Bakafaya bwe babadde bakola mu Kibooko Squad bwe yakukkulumye n'awagirwa banne abalala abagambye nti bafuba okujjanjaba munnaabwe ne batuuka we bakoma bambi bafuba okujjanjaba omusajja oyo gwe mulaba ne batuuka naye nga tebayambiddwa mu poliisi tebayambye wadde mu kujjanjaba kakati yo poliisi naye tewena omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango yategeezezza nti Bakafaya oyo Semakula talina namba mu poliisi era mikwano gye tebabeera bankenya okunenya poliisi nti temuyambye kubanga tabadde mu poliisi kale nno mukola ebintu nga bimikola naye kati naawe tandika okwepimamu oli eyo ngokwata abantu kyeke weyita omusirikale otubbe abantu ki naye watandika okwetunulamu ogambe nti Semakula gwebadde ensi gwebadde etya
kubanga n'okutuusa kati abadde ayimirira ku price nakwata abantu abamenyi b'amateeka naye kati poliisi mweganye yayongeddeko poliisi negamba bweti nti bw'aba abadde mbega waffe abadde ateeka okuba mu bitabo byakulira bambega mu Kampala era nsaba bafamire bagende ku poliisi babuuze erinnya lye bwe libeerayo awo tuyinza omuyamba senga erinnya lye libaayo naye bwe litabaayo tetumumanyi bw'atyo Semakula omulambo gwa Semakula gwajjiddwa mu mwala muwulirize bulungi omulambo gwa Semakula oyo mugumbe mubadde muwuli abadde akulira kiboko squad gwajjiddwa mu mwala ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago era oluvannyuma gwajjiddwayo ne gutwalibwa okuziikibwa mu Kalagi bamuziise mu Kalagi bw'atyo enkomerero ye bwetyo bwe yabadde kyenavudde gamba nti okalyadda kaddadda naye bwetunuulire nti omukulu guno gwentambulira bwe neetooloola bwe tunaasisinkana bwe nvuddewo naasangawo kirungi mbanyonyidde okuva ku Obote 1 paka ku munnaffe ono Semakula eyafudde kati alina amagezi ategeere kankonsooke emmire ku tuzzi ate nga bwe tukola ne ku nsimbi nkomewo n'abagenyi baffe tova ku ABS TV jukira nti kati wetuli ku gundi zonna kwetuli saakinga ojja kubanga olaba ABS TV tukomawo tosulwa programu yo ddala ekituufu kyeki programu ekuba tooki mu mpapula z'amawulire n'ebirala byonna ebiba biguddewo mu ggwanga gwe yawandiikibwako oba eyayogerwako ebyanjwanjwa ebitali bituufu mu mikutu gy'amawulire gonna eno ye programu mwogenda okwenaalizaako enziro y'ebyo ebyakwogerwako oba ebyakuwandiikibwako ebeerawo buli lwakutaano okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya n'omuweerezaawo Kanyike Henry Mayanja togisubwa ennaku z'omwezi nga 5 on 5th lugenda kuba lunaku lwa kugaba miti is going to be a day of giving out seedlings ate era and ennaku z'omwezi nga 5 eyo wiiki esooka mu mwezi ogwokuna on 5th it will be the first week of April waliwo Mukama kyeyatadde ku mutima gwange there is something that the Lord put on my heart yaŋŋambye nti olwo olunaku he said that the day Musumba Yiga waliwo abantu benjagala osigemu there are people I want you to soar in ngenda kusiga amafuta ga mitwalo 3 buli anajja n'emmotoka I'm going to soar fuel worth 30,000 shillings for anyone who will come with a car era njagala management ya church wali emabega munterewo